again engabo ine galimu. Wait again. Mama ulihotea Alô, muito. Okwekalakaasa wochengule wainosa tulibani ifunze na kutomera mafuta ganinya ebintu bininya muri kutubiba bwibe Uganda ye imwe mwenachi mutukobere echokola tukolechi tulina mabale kubatema buli aleta lugezigeziwa obise babuleta kututulugunya ndakufana buo gambe wano embele tusinie wedachuke je kulanga no musade mpaka embele ebintu bidigula bei eza sabuni 110 eza mtu 120 ebigula bei ne milimo wazira senda balizo watu la parliament balikola yocha abasajali mu parliament uganda na kola yocha sana zili kwa yongera watu gocha atuleke kubanga tuzachakulya ezo sente ze enda kwida mutulise tukoyembere mwogo twa mukolo mwana sindika amaje tupwewe tulijafuta bagasale ku aistali echo tutakwekalakasa wochengule wainosa kumafutanansi going to slap you, keep quiet. Then if you slap me zimbade vaka ngenda kola mukamanga kupide simu yangu akotukole goli kunkwatira bwerere now if I call him no I'm from Bugama I don't know here what are doing but you are just catching me for nothing my friends you man don't you know that you are identical slap you keep quiet stupid but you are beating me for nothing who is your boss you know I can pepper spray you even if you place pepper me I don't know those languages but you So what will you do if the world changes? Look at this fool here. I don't have nothing. Even if you keep quiet. Songa je tulikuwa na mulesa tulikwenda kuninia mafuta lwachi baninia mafuta baninia bintu sabuni baninia pesa mafuta sabuni tumefuna bei rahisi Yeah, children, eh? Leave them to fuck us. doing his man he was hiding a criminal. This man here when I climb the ceiling board. Hebu kebab. okwesande okwesa okuya kumali okwesa mtu amala kitundu aye nga chembera government yefere tukolaje omuntu omutuma mu parliament ajja kolerera anda tujakola tutyaleka twekala kasuza chako twadiva kudanku mina leo tukozesa nabigoye twala bei wanji ipadi twadiva tukozesa bigoye lwa bei aye nga badikola munsi yaife naba bakabe twatuma bakolerera anda yeibwe kati batuleke twekalakasa
Kutufuwene amazima gali nti ndija kwebaze abantu abasasira okwekalakasa olunaku olwaleero olw'ensonga nti gavumenti yaife eremereirwe okuyamba abantu baife gavumenti yaife eremereirwe otegenda alo ife ali kunigirizibwa amafuta ganiina ayo omuntu osobola kumwongeza lugendo olwaliro nkumuibiri ayina lusigale lwa 2,000 abaana saino twatatamuza piki baadi parkinga mu mayumba so nze ndikusaba gavumenti eyamba abantu oba etoola ku musolo mafuta etoola amafuta omusolo ku mafuta abantu basobola okufuna amafuta agamala aye gali ku bbeeyi eya wansi ebintu bisobola okuyika otherwise nze ndawakwebaza abantu asase okwekalakasa olunaku olwaleero kuba kino gavumenti yaffe kyeyenda owulira teyenda mirembe eyenda kwekalakasa mwebala ino bana Uganda era tutakomaawo tweyongere kuba gavumenti yaffe kyeyetaaga okuwulira okusobola okwidda okuyamba abantu iridde tujja kubeeramu okwekalakasa oba bakola batya obutiyagasi bwaibwe bwina abawako nebe byange wanji efuiraku baliko ndagana kune kubira kakebe kati ya gas lwazi muli kwekalakasa bena mulesa wa mafuta kunina oboga muno embutambuza nindira nganko yenge maka pichi kandiza kyoko lwa mafuta leo tikage machi mukazindira mwandu ndi mulema nedagira batulakamu chiche musaba government mumbero ti esala amafuta ebintu bike tube mune mirembe twena kuba baba liye waiguru tubaidinga ensi mbi aifa bali gasi tuli bubi boba jana kadi baba bisawo nze ntole wa kadi nganze okay wena yo obade wana Libya naye kati nafe tugenda fuka balukaida mpajo gamba mugo alwana lutalo nafe tuli kulwana lutalo saa zino nafe twagala kulaga ko kitegera muzei veko ovuga motoka runakulama nonyukane 12 nganeza boss zibuze kati awo abikimwa Mwako ya wawo mwenda kutwitira mayumba enumba dabeyi omuti kwa sabuni kwa mutwalo amafuta gani na mwenda tulumukire wa government bala mtu yambe obali fotu betu bayambe kubanga nyimo muli bubi okutusinga ku Wandi kwogera wadino kukyalo namulesa mukibuga eky'Idinda abana Uganda tuli bakoowu olw'embeera y'omusaada nakyemalira ali kusalawo okufuula Uganda amakage nga family ye abaana be buli kimu nali kusalawo okwenda okuba nti yamalira iwanga tukoye efugambi eya musave sabuni ali kula mutwalo akawunga kali kula 15 tulya uwe ene Uganda ejifuula amakage ndi omuti gwa sabuni kaguligula enusu 8 abantu tibakayo zangoye abantu tibakanaaba n'amaadi gene ekidomola sadi tulikigula enusu 5 amafuta ababoda ife kati babaze ibe bafuga amaboda tutukalya waka osegera emere esawa dinena akawunga olikagula ekiro akawunga akalungi olikagula 10 omuchero oligula 15 tulikujawa sukali amafuta buli kimu kyona kinini abantu bwe batuvayo okwekalakasa baleta poliisi yakuba abantu kya gas bakuba abantu emigo baligama abantu abasira musango tutwidi kyakukola tujewa okay baba so aba boda awamu n'aba taxi bw'okigenda mu nnyo olabira ddala nti waliwo abantu ababali emabega kubanga ensonga y'amafuta ensonga ya nsi yonna tekiri wano Jinja wokka nene mu bazungu gyekiri so olabira ddala nti waliwo ababali emabega kati ffe nga poliisi buvunaanyizibwa bwaffe mandeeti yaffe okulaba nti waliwo obutebenkevu tetukkiriziganya ekyaba boda n'aba taxi okukwata amayinja okukwata amatafaali n'ebisigalidde ne batandika okublokinga ekkubo namulesa mafubira then n'ebuwenge muwenge town council bikolwa bimenya amateeka era wetwogerera tulina ba suspects 8 nga bavunaanibwa okukuma mu omuliro mu bantu ne pikipiki eziri impounded ziri 11 motorcycles ya impounded kati message yetuwa abo ababali emabega nti tugenda kubasa moninga nga tumaze okulondoola etulondoola kubanga intelligence eraga nti waliwo emmotoka ekedde okuyitawo ng'egaba n'ewiso ng'egaba n'essente egabira babodaboda ssente so kati wabaawo banabyabufuzi mu biseera ebisinga bwe beenyigira mu buzannyo buno
so wabayo banabyabufuzi abagala gufuula muze okugenda nga balimbalimba abantu baffe naye nga ate nabo nga politicians at their level bakimanyi bulungi nti ensonga ya eri mu nsi yonna naye kati nebasalawo okulimbalimba section y'abantu babalimbelimba ekyo kiba kikyamu era tetukkiziganya nakyo era nabo tugenda basika amatu. Abana balizi banjira kuja paka kumala kuti. Badi nga tujamala kunga bakali basibye. Ngamera kifaananyi kino kiri ku reporting live code. Aye, ku reporting ezigambo. Eba na wamwide umbufu ne ifana yonja no kweso mwaka ogwe. Ofuri nero mwaka. Tipo na kuingira mayo gemati. Oyo kuba ngo idi kiriye. Wa, oyo idi kiriye mberi oje uzenga. Kitoso. Tuko na short. Baba mingi. So, everybody. Ndikuingize yangaji. Went down. Kali ndina buzibu. Wakuba awo ido. Kuba no busandu kiri ali galugudo memaga.
Netulidde mu nyumba yange mumukwata natenga abamu abakolera